Yes, Dr. Mza atandise okwewalikirira Rema Namakula asaze okuba nti oba oliawo agenda n'omuyimbi omunyarwanda amanyikiddwa nga The Ben. Kenzo asambira waggulu nga Jansi atandise okucacanja agamba nti wanyagako omukazi musajja gwe ng'olowooza ogenda musigaza but unfortunately nawe bakuleseewo. Yes, tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya ne Devos Mampitantambi Timso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti yes otwagala. Happy birthday yes The Ben. Yes omuyimbi munyarwanda nkutumiddeko blood wange. Yes happy birthday The Ben. Webale kuba nti oyimba, webale kuba nti oyimbira Africa. Yes emu ku bayimbi bambi abalina amaloboozi amalungi era nga muvuko yali handsome mpola mpola. The Ben okuva Rwanda ne banyarwanda mwe namba tumiddeko ne ba January babies. Yes mwe namba tumiddeko kukatana fe ba Feb babies ndirake nazalibwa kuna kuzomezi nga 12 Feb nekyagula nyo yazalibwa temubiteka mu bya ofuzi mpola mpola nenga bampita Rich Boy Maxodi Junior. Yes mpola mpola mwebale kuba nti mutuvimbisa, mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutulonda ne mutufula bannambemu ne tugenda mu maaso mpola mpola genda nonyeka kayima Rema Namakula bakaita This Is Love. Yes kafulumye video trending okufa obufi. Yes Andere Nina Rose featuring Diandre nako gye kali akayimba kalungi akukanyumira Andere yamugamba nti omubiri gukankanye. Uncle MC Cuts tumideko my brother enaku zino nyirira okufufi. MC Cuts yafunye sente, muganda wange yafunye tama yomu ku basajja bensinga okuba nti njagala bambi omusajja asola hard working boy my boy MC Cuts kutumideko. Yes King of the East Parasuna nkutumideko bloody wange webale kuba nti okwasaganya endongo ye Uganda nambali moja Palaso tewali konko nako yano Kampala. Yes oyo nambali moja Kampala Krizo bagana oyo mayanja wa tabu ndonga ajikuba katubireko bachali banga manyikidwa nga Don Sultan Sadex mwebale kuba nti muyimba. Yes edala ye mu video kyasizo kuba nti etambula abanangi mugenda mu kinonyeko Don Sultan Sadex mbatumideko kabako mulindwa sababimba Payasi nkutumideko ne Dr. Jose Chameleon Mayanja nakuzo mwezi 14 nakuzo mwezi nakutukanga mulonde Jose Chameleon afukelo di meya mpola mpola awutuveo tugende mu maaso mpola mpola mbatuseke byetabo ngabe twabagamba ntetuleta pala pasenera tukomyewo mugamba nti tubawaira naye ate fenno tumala nitulaba twabagamba nga agenda kunoba ne mugamba tulimba twabagamba nga agenda kuva ne mugamba tuwaira twabagamba nga bamututele mugamba mubisala kati ate n'olwaliro katukomewo tukutuseeko gano togenda gafuna walala okujjako wano bokka nsiddamu togenda gafuna walala okujjako wano bokka temuli palapase yadde okuteekako enfufu mpola mpola munzikiriza olunaku lwaleero nyingire mu kisenge kya Rema Namakula nsooke nzijeyo gwe kyobadde tomanyi nsooke nkikutere ku tebo wano nno nsiddamu munzikirize nyingire ekisenge oba ennyumba oba family ya Rema Namakula nsooke ngende fefeta mawulire agali eyo mpola mpola then ngakutete ku tebo nawe osooka okuba nti ogawulire wetwogerera Dr. Mza Sebunya bambi takyasobola nakussa mpola mpola nkiddamu. Yes yes kibinyo ddala. Dr. Mza Sebunya yes abadde mu system ngoba oliawo omupiira yagufuga wanono yayingira system nga amaze okuba nti akuba Edrisa Musuuza ekikono bwe yagenda mu maaso n'okuba nti asigula mukyala we eyali omwagala gwe yayagala ennyo amanyikiddwa nga Namakula Rehema abasinga gomuyita Rema oba Rema Namakula. Rema yagenda mu maaso n'okuba nti agenda ne Dokita omujjanjabi w'ebitundu by'ekyama n'atandika okuba nti abijjanjabira ddala era nga Kenzo yakwata bisubi. Yes yakwata lubugonga lubale mubbe wanono. Yes bagina maaso n'okuba nti bakola embaga makeke n'okuba nti beyanjula. Rema yagenda mu maaso n'okuba nti alumya abasemyekozo balavuniga bonna maaso n'okuba nti boogera ebigambo ebikankana bayogera bino nabiri kumbe nga Rema yamala dde osalawo. Nkugambye Rema Namakula yakola ekintu n'aleka bannayuganda nga bayiwunikiridde n'agamba nti yes bampita Rema gwe atabadde tamanyi agenda
ebuuze taliwo nti yenze Rema Namakula oli eyalekawo Bebe Cool nsobola n'okulekawo Kenzo yenze Rema Namakula eyalekawo Walukaga Lufafa yenze Rema Namakula yakulekerawo White Bernard n'abasigadde so n'olwekyo nsobola okuba nti ndekawo Kenzo Rema nga bwe yakikola wetogera Dr. Mzali ku bunkenke Rema ku birthday y'omuyimbi omunyarwanda amanyikiddwa nga The Ben ngono bamaze okuba nti bakola naye akayimba akamanyikiddwa nga This Is Love yagenze mu maaso n'okuba nti awandiika obubaka obw'enjawulo yagenze mu maaso n'okuba nti asuusuuta n'okumukubira essimu ez'okumukumu nga mugamba nti happy birthday honey oli musajja toli mpologoma wabula oli musajja ngo yennyini olingo baby olingo toli kinayo babula olingo kubanga byonna obikola oli musajja aliyanisa mukyasinza okuba nti oli mulungi haitizo zimalirayo mpola mpola wagenda n'onkulira bambi tolinawe wakyama wakula bulungi mpola mpola mukuba nti okula obulungi wagenda n'obala buli wamu wabalawo era nga ku mazaalibwa ago nkusaba okitwale nti nkuwagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange era nga yegwe namba emu ngenda kwagala ndikwagala paka era nga nsaba nti olunaku luno lutuuke olunaku lwetugenda okuba nti okola pati lutuuke nga tuli ffenna nkimanyi gy'oli yonna omisinga nange nkomisinga naye kyoba omanya nkwagala nnyo gwe namba limoja mu mutima gwange nkwagala nnyo The Ben yes ate nga ekirala yadde nga ndi Uganda nawe oli munyarwanda naye ate tusobola okuba nti tukolagana n'okumiitinga oba oliawo ne tukitwala ku next level tubadde tulowooza bakola Just Luyimba naye nga ate sorry mpola tubadde tumanye bakola Just Luyimba naye nga bano tebakoma Just ku Luyimba mbagenda maaso n'okuba nti bakwasaganya ebintu ebyenjawulo era nga bambi The Ben yagenda mu maaso n'okuba nti ayingira system Dr. Mza mwewalikirivu olw'ebigambo bino agambye Rema namugamba bambi tokinkola atonsuulawo bambi gwe maama bulamu nkwagala nnyo nagoba mukyala wange olw'okuba gwe naleka girlfriend wange yali anjagala nnyo olw'okuba gwe bambi nkusaba bw'obanga ogenda okunsuulawo tokikola kati kubanga nyinza okwetuga gwali mu mutima gwange gwe njagala gwabinkolera yadde nga bibaawo kubanga era nange nimukola kasente tujja kafuna yadde nga The Ben afuna sente z'Amerika naye ate nange akasente nja kakola ndi Dr. Mulamba ewayo kola ndi Dr. alina backup okuva mu family yange mama wange ali mu family ya nebisikadde obwe biteso n'olwekyo nze nkusaba beera kunze bambi Rema tuzale n'abaana abalungi gwe yangamba nti onjagala nnyo n'ompana mu ndi handsome ate nabo botandise okuba nti wana abantu abalala bwe kikola n'ogenda ku social media nga ate wanzija kuno tandika okuwanawo badde bani mpulira obusungu Rema nkusaba komawo Rema nkusaba abasajja baveeko nze Dr. Mzawo ndi wano Kenzo ageze mu maaso nagamba nakugamba tosobola kuwangaza mukyalo oyo myaka 6 kubanga nze yali naye ne gwe namuggyako faama manyijukira Kenzo n'omukyala yamunyaga wa Renix yalina nyini mukyalo ono mpolampola Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti amukuba boso era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Perfect yagenda mu maaso n'okuba nti amuteekawo mpolampola Perfect yagenda mu maaso n'okuba nti atekerawo Kenzo omupiira jukira Kenzo yakulaba Rema yali agenze wa Renix kola kayimba paka itazozo mwakawandikiwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Perfect mpola wanono ne batandika okulabagana n'atekerawo paase Renix bamusuulawo ngalomo n'agende wa Superstar Edisa Musuza jukira Musuza yali amaze kuba zi stamina kati sawa zimetwogera The Ben yaliko jukira The Ben muyimbi wa Africa namba 10 namba limoja Rwanda Rema yagala basajja ba showbiz gwatalina no mugamba tuna kyogenda mugamba kubanga ate singa yagala basajja wakubera wakasinga yagenda ne MP wejiji yasobola okuba nti amukwana ne ba MP yagenda masono okuba nti naye atabagala yaleka balo yagala so ayagala bayimbi otogerera Kenzo amugambye nti gwe nakugamba tosobola kuwangala na mukyalo emyaka 6 oliawo kati otandise okukaaba The Ben ayingidde system mpola banange wakuba njagala nnyo okukola naye ni mulwadde so munangumiikiriza mpola byebyo Kenzo
avuddeyo n'agamba omusajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Muzaguma omukyala bagenda mutwala kuba tolina kyogamba nsi. Rema ayagala basita, tayagala bamusuuti, ayagala nze olwokuba ndi sita, teyagala olwokuba nze musuuza, ayagala Kenzo mpola mpola. So nolwekyo The Ben amufuuza ensi ya Rema ageze maaso n'okuba nti awana The Ben era nga The Ben ali mu system mpola mpola, amatooka atandise okuba nti agakabula bapita Tambi Jimso Rich Boy Maxwell Junior.